Yes, Fadi TV ujinkwaniriza go na followinga nawe go ne subscribinga ndonyigane kade tuwakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga ndonyigane kade ekiri wa Pastor Roses Bugingo ku Canan ndi si birungi era nga munange gabolengera abantu tebana kubanga bajja bulungi jukira na kulwaliro waliyo ku lusedi bajisukuta Passover jisukuita banza jitotya Passover ndoze gendo kubanga eyingiza endiga mwako gujjo gwa 2025 jukira lero 3 lero zigena kubera zi overnight baba lero kusula muzi overnight kusula mu kusaba nakulwali 3 mu kusaba Katonda kubanga tuyingiza omwaka ogujjo gwa 2025 gututambulye bulungi gututambulye kiriya manyi mno munsi tubaddemu emyaka n'emyaka mwaka ku mwaka ne buli mwaka oboyina okusaba Katonda akuyambeko oguyingire bulungi wabo kutambulye bulungi oguyitemu bulungi kubanga n'omwaka oguyitamu baba muntu wange emyezi 12 n'ogiyitamu ng'oli kiriya tofunye obuzibu bonna waba olina okwebaza Katonda era kiba kirungi n'ogendako ku kanisa nga 3 oba ku kyaki n'omwebaza okubanga agukuyisizaamu n'omusaba n'ogujja akuyambeko akugondezemu ebyo byolemedde okubanga okola mwaka ogwedde kakati mbasaba mwenna mwolekere muzi overnight abagenda muzi overnight abagenda mu kusaba mu makanisa yona gye munaamugenze mugende mukoleki musabe wa Pastor Bugingo yategese ku Canan onaku olwali jukira abadala yategekanga mu kisaawe andoozo becha nambuloba ninaku zine bisaye babidabiriza era ndooza video pastor inago bawadde kisaawe nakivubu bamudabiriza namboli bamudabiriza bagamba nti tukyagala tegekamu ku lusedi bisaye bya mipiira si bya ku lusedi si bya zi overnight babagobye yakati abasinga bonna beeyiyiza bonna batitenkanyisa bonna abasinga de bategeka mu bisaawe bonna bakoze ki bonna beeyiza era nga Pastor Bugingo yasazeewo akole ki ateketeke ku Canan era nga basaayo obulungi balongosezaawo bulungi ensonga zeezo abasinga bagamba nti Pastor Bugingo agenda sanga kaseera kazibu okufuna abantu ku overnight oba Passover ku Passover ye okusaba ku lusedi ye eyokuyingira mwaka omujja olw'ensonga nti abasinga bawulidde nti Pastor Bugingo nti yaguze ekizimbe bitundu by'ennansana ekyakawumbi abasinga bagamba nti Pastor Bugingo nti endiga zitandise okubanga zikola ki zimwe kutulako mpola zitandise okubanga ziwuliza abantu bye boogera emabega oba ku mabbali Nsonga tebigambo bijje biyitingana waliwo ebyayitingana nga balaga Pastor Bugingo yagula ekizimbe e Rwanda era nga ekizimbe ekyo yakigulira mukyala we twagenze okulya nti yaguze n'ekizimbe ekirala ennansana ku masitoowa okulya ndooza njovu ku masitoowa awo genda ku masitoowa awo obuuze njovu weeri bano ab'enjovu estate developers bano abatunda ebintu by'amataka ekizimbe kiri awo kumpi lwakuba kyeneebuuza ekizimbe ekyo kinene nno aye ekizimbe ekyo kebalumiza okuba nti Pastor Bugingo yakiguze nze nabo badde bakizimba ennaku zino kubanga mbadde ntera okuyitaayitawo kaawo oluusi ekizimbe ekyo kibagamba tozakiranye oba supermarket bagita Kenjoy supermarket oba ku masitoowa balumiza nti Pastor Bugingo nti yakiguze ekizimbe ekinene kirabika bulungi abasinga bagamba nti Pastor Bugingo kyagala okufuula Canan manyanga kyagala okufuula Pentagon asobola okubanga ajja abantu ku Canan ku Canan agala kubanga abajjawo abatwale ku kizimbe ekyo kiri ku masitoowa kiyaguze naye kyamazima nze ndaba kyekizimbe si kya kyaki Pastor Bugingo yakikuze okutambuliza business z'endala ekizimbe tonza kifuula kyaki sibajjanjawulo ku bizimbe ebya bulijjo sisuubira nti bayinza okifuula kyaki ekyamazima sisuubira akubambaziko mu Uganda buli kimu kisoboka naye nze ndaba kizibu ndaba nga Pastor Bugingo agenda tutambulizawo bizinesi ze endala oba oliawo abapangisa bagenda pangisaawo abamuwa ensimbi jukira si ekizimbe Pastor Bugingo zasobola okuba nga aba nakyo mu Kampala Pastor Bugingo alinamuko ebizimbe ebyabapangisa olw'ensonga n'ekyo nakyo kiyinza okuba ekyabapangisa nga si kyaki ng'abasinga bakola ki ng'abasinga bwe balowooza ena kusaba ogimpereka like video eno ate osubscribinga onyige ku kade
nkugamba nti comment section weeryawo obubaka buntirawo mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagitafa RTV. Tugenda mu service oba mu overnight eya 3 mu wali ku Canan naye Endiiga zikyekubye. Endiiga zikyekutte tezinaba kubanga zikola ki zijjumbira okusaba ate onakubeera obudde buwombeefu teri kasana kibatikiza nti bwe ziba zizze tezigenda kwokebwa musana kubanga ndozolengera kibangirizi naye omusana leero mutono obudde bwa kimpowooze omwaka ogujja tuyinza okuyingiramu nga bintu bya kimpowooze omanyi omwaka oguwedde kwasa tumulumu gwali musana guli piwa kulusooka gwali musana kugamba nga omwaka gulagira nti gugenda kuba mukambwe akulaga gugenda kuba mukambwe nga gwokyanga omusana ogwo ogwatokya kwasa tumulumu ne kulusooka naye baaba alwaleero ndaba obudde bwa kimpowooze era nga Endiiga zina zigenze ku Canan nti zigenda kwokebwa musana leero teri kasana n'enkuba tesuubirwa kubeerayo era nkiwa okusaba bagenda kuyitamu bulungi. Pastor Bugingo yagaye ba engineer yabafunye abagenda kubanga bazimba church yabajje mu ggwanga lya Turkey ne mu ggwanga lya Japan bagenda kubanga bazimba Pentagon. Omwaka gujju gwa 2025 Pastor Bugingo yalaze nti yagambye nti agenda kubako kyalagawo kuba bw'atuuse mu kuzimba Pentagon. Amafiina yavudde ng'agamba nti Pastor Bugingo nti nsimbi yazina era singa ayagala kuzimba Pentagon yani bali yagizimba dda myezi ng'esatu naye nti ebisezi nga nti okuzimba kyaki birimu okuyitibwa okuva ewa Mukama Katonda. Amafiina ye bw'atyo byakoze ki bw'atyo byakakasiza naye nga mulumbise mangu wali ku Canan enteekateeka zaawerera leero kusaba okutuyingiza omwaka omujja n'okugenda okutuyisa mu mwaka ogwa 2024 n'ogenda otuyingiza omwaka ogwa 2025 wali ku Canan. Pastor Bugingo Endiiga zikyesibye n'enkiwa bajja kumala bajje n'akubadde kale abasinga beekyanze olw'ebyogerwa ku mitimbagano ti Pastor Bugingo ensimbi azigulamu bizimbe ate Mafiina yennyini yafudde ng'agamba nti Pastor Bugingo ensimbi azina ku akawunta kati ekyebuzibwa lwaki waba azina ku akawunta lwaki tandika kubanga azikozesa ebyo beziteekeddwa okuba nga azikola aya onaawulira gye binaakomekerera. Nze mbagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti muli baakabi nnyo muli big nnyo kubanga mugifollowinga bagitafa RTV subscribinga nyiga kade waliyo Faali Ugeniz waliyo KBTV UG kosane KRTV Uganda now zina YouTube channel zange muzifollowinge temujja kubanga mwejjusa. Mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti mubeere bulungi Faali TV UG mweraba like